Wakiso, Jinja, Iganga, wonna wonna. Era nina essanyu okutegeeza nti twagala okwagala okwongera okukakasa Abannayuganda nti ffe buli we muvaayo mu bungi bwe mutyo wakati nga waliwo kaweefube atunafuya ffe be mwayazika obukulembeze bwammwe, naye ne muvaayo mu bungi ne mulaga nti tetuli mu era ya kuwubisibwa ebigambo bituyigudde ettama, tukyali ku mulamwa ogw'okulaba nti tuzimba obusobozi obuyamba Uganda okwenunula wakati mu kusaakaanya ne okwebaza Omukama Katonda eyasobola okutuwa omukulembeze alabira ewala amaze tukakasa nti alina obusobozi obukyatinga through the murky waters, drive us through the bumpy roads, the dusty, the treacherous terrain, naye naaba nga akyasobola okutukulembera mu revolutionary train nga bwe yayolesezza obukulembeze Julia Balamu mu lugendo lwaffe olw'okwogera ne Bannayuganda nga tusinzire Masaka. Obubaka bwa president bwabadde bukulu nnyo kubanga yagambye nti abaana ba Buganda Mengo si ye mulabe wammwe. Omulabe wammwe ye nakyemalira agezaako n'okukozesa abantu abamu abandibadde nga bwe bubonero obw'amazima naaba nga ate abukozesa okwawulayawula ku nsonga z'abantu ba bulijjo, era n'agamba nti n'abakulembeze b'Emmengo basaanidde bakimanye nti abaana ba Buganda sibe abalabe baabwe, naye ebyo bibakoleddwako bibayisiddwamu okutulugunyizibwa, okuwambibwa, okuboolebwa, okuttibwa, okukwatibwa ne bavunaanibwa mu kooti z'amagye, okutwalibwa nga ebyenenya nga ate bantu. Bye bibaleetedde okuba nti ensonga bazitwala nga si za kusaaga nga naye ensonga za ssimba, era nga balina okuvaayo nga tebabongoota wadde okulaba nti banunula eggwanga. Era mu njogera yagambye nti abantu b'Emmengo balina okumanya nti abalabe baabwe be babasiimuula maapu ya Buganda ku maapu ya Uganda ne bagizaamu n'ekigambo Central Uganda. Kati nekyo ekintu omukulembeze kye yayogedde bwe yakyogedde namubuuziza nti His Excellency naye ensonga eno ovudde ku ki okuba nti ogikulembeza? Naga nti ensonga eyo ngazi, era yabadde ambulira nti ye ng'aludde mu kibuga kati alaba okukyusibwa kw'ekibuga. Nti gwe bwewegendereza nti awali oluguudo olulala olwaliko erinnya eddala kati ogenda okuddamu oyitawo nga bagamba nti abayitawo babiha, nti abayitawo babiha kati noga nti bate babiha yakolaki awali ebibumbe n'amannya amalala ogenda otuukawo nga waliwo mannya malala. Awali ebitundu kati omugaga omu azimbawo abantu awali nga walina erinnya lyawo nti Mpererwe, nosanga nga kati bayitawo Kakamwesi. Kakati kitegeeza nti waliwo even renaming oba ntegeerekeka. Kati gwe bw'aba togenda kukwata mangu nsonga gy'abannyonnyola ojja kukoma ku ngulu, era ojja kugaana okutegeera lwaki bali abamuyimiriza okutambula bamuyimiriza kuba ensonga bwe bagitegeera bamanya nti ono alaba bali bye batannalaba bye tuliko era abaabuusa. Nawulidde nti ontegedde ntegedde nawulidde nti poliisi enkuŋŋaana zino ezammwe yaziyimiriza. Tetunakifuna mu butongole, tukifuna mu ŋŋambo kubanga poliisi omulundi ogwasembayo bwe twagendera ku byayo ebyamawulire ate yabyegaana ne tuwandiikira ebbaluwa. Tujja kulinda ebbaluwa mu butongole. Olunaku lwaleero njogeddeko ne Ssaabawandiisi w'ekibiina, twogeraganya, in fact tubaddeko naye. Bwe nkyogera ekyo ate kiyinza okwewuunyisa omuntu. Eriyo obuyinza okuziba nga tetusobodde kwogeraganya olw'emirimu ne tasks ez'enjawulo, kuba program za NUP tezigwa bugwi, ziri planned ezisinga.
oba ontegeera kyekugamba kuba eri abalowooza nti kakati Masaka bagenzeyo kuba balina ogenda era nawulidde n'abakyogera nedda. So tetunamanya poliisi naye twagala okusaasira abantu baffe abafudde wakati mu lugendo. Tulina bwe tumala okuyitawo Emaya tufuna amawulire mu maasoko nti emabega wali waguddeyo akabenje ako nga bwe kagwawo katwaliramu abantu 3. Ebyembi ffe twali tumaze okugenda mu maaso. Kyova olaba nti lipoota eyasooka okuva ku poliisi yagamba nti eyali avuga emmotoka eri eyanuwa yakola ki? Yadduka. Driver eyaviirako accident ey'akabenje kano. Reports ze tulina nazo ffe tetunaba kwagala kuba nti leading the way kubanga ensonga eno erimu abaafa. Tumanyi nti poliisi yabakanye n'ogw'okunoonyereza era tulowooza nti drive oyo n'ennuuwa tujja kubanga tusobola okukwasaganyiza awamu okumanya kavaawa. Abaana bano abaatufuddeko oba abantu bano abaatufuddeko bannayuganda bannaffe kiri very very unfortunate okufiirwa abantu naddala mu nkola ya accident ku nguudo. Kituufu olunaku olwo twali ku luguudo lw'e Masaka naye ate si kituufu nti entambula ya president yaviirako akabenje. Tukyogeza Simba. Well, waayise wabaawo essanyu, wabeerawo abantu abamu okwerabira olunaku olumu ebizibu bye balina, naye tulowooza nti tujja kufuna ripooti ejjudde okuva eri poliisi okusinga ate okutwekwasa. Toyinza gamba nti olw'okubanga wabaddewo accident nti tugenda va ku nsonga eno nga tetwava ku nsonga eno nga mwe poliisi mutemudde Frank Senteza, nga tetwava ku nsonga eno nga mwe poliisi mutomedde era ne mutali Ritana Bukenya, mwerabidde Charles Mutyabule Mabira. Kyogamba mwe abapoliisi mwerabidde nti mu nkola ya accident era mwatemula Ziggy Wine gwe twazimka Emitooma mwe bagamba yafiira ku accident ku bypass. Ontegedde? So ebyo tumanyi nti nayo nkola yammwe era tubulaba twagala okumanya report kubanga omuntu abadde ajja mulaaleyo ng'ayina emmundu n'ayingira mulaale y'abantu enkuyanja nga bwe tubeera ng'ayina emmundu era atumiddwa nti bw'afuna omukisa atemule president. Ontegedde bulungi? Kamera ne zimukwata n'atakubwa n'atakola ki, ne mugenda mu kuziika nga bamuteze ow'emmundu alwana kutuula mabega we. Oba ontegedde? Gavumenti z'abanakyemalira zikola ebintu bingi, tewaliiwo kibasuza nga tebeebase nga His Excellency omwagala w'abangi okutambula n'akuŋŋaanya bannayuganda ku nsonga y'obulyake, ku nsonga y'obumenyi bw'amateeka obw'abantu abawamba eggwanga lino, ku nsonga y'okuba nti wano waliwo akakundi kamu akafutubadde ku nsawo y'abannansi ne kabanga ke kaganyulwamu kokka nti baali tebamanyi kubanga ne General Museveni yalowooza lwaki yagamba nti by 2016 yagamba 2016 nti 2021 nti by 2021 yali ajja kubanga amazezaawo kuba yali amaze n'okulaba nti n'abakulembeze abali formidable yali amaze okuba compromisinga era nga abasigaddewo nga bansa nga batono nnyo ate bakoze mu myaka, abamu yaba injury nga yabakosa mu bulamu bwabwe, abamanyi obulamu basigaza butono, kati ng'amanyi nti kati kajja kuba ne wa showing up young, intelligent, industrious, compliant to the generational thinking and mentality, a superstar grown from the hustle, graced with a formidable and admirable family from beautiful wife, great children, great industry of work, result-oriented personality, formidable character,
and then also a hardened person from the streets of the ghetto. Kakati Katonda namukuwa mu budde bwe buto buli critical ng'oli abadde amanyi nti amazeeyo namukuwa najja nga wonna wayagala okwogerera bamuwuliriza. Bannayuganda olwaleero akalulu akawedde by statistics, kubanga nze nagamba nti mweno program ekyenjawulo buli kyetwogera tulina kibacking up by facts. Yes. Bakugamba nti Kyagulanyi Robert Sentamu bwe yayingira mu kwetaba mu byobufuzi ng'amaze okwewandiisa, ekisooka bwe yeewandiisa nti agenda kubeera MP wa Kyaddondo, akalulu abantu abagenda okwewandiisa Kyaddondo nga yeewandiisa nga tanagenda mu nomination, Yes. beeyongera by 50%. Era akalulu ke kali the highest turnover mu bululu obubeera mu Kyaddondo nga yesimbye ku bubaka bwa parliament. Era ennyonta y'okumulonda Kyaddondo nze natuka e Busoga nga beebuuza nti naye Bobby tasobola kwesimba yeeyo. Fe abamu okutandika nti naye ono omuntu aleka president nga oyingidde oli Jinja oli abuuza nti naye Jinja eno naffe ajja atukiikirireko. Kakati ne kigaziwa ng'abantu be boogera si ffe. Mubeereyo naga nti kakati naye mmwe ababeereyo e Kampala nsabasoga nti aye abeeyo e Kampala tosobola akoba musaadde oyo ow'emagere nti eno ife twenda n'oyo konze nti mwenda n'oyo nti ye twenda n'oyo. Kakati ffe era ffe nze okuwagira omwagala w'abantu Ngobi yali mu gye bayita UID reunion. Abantu bayogera bangi mwe mwali na Abedi Bwanika. Naye bw'amala okwogera muzindalo guno gubadde ku channel zano guli right. Bw'amala okwogera Abedi era mu nkola ye yajja agamba abajjukira nga already ye ensagi gabanye. Atandisoga nti ani atwala wa? Ani ngagamba? Abedi mu lukuŋŋaana Jinja. Ngagamba ani atwala kino? Olwo batandise okaayanira ebifo. Balabye nti ajja si wa bulijjo. Kati buli omu atandisoga nti nze njagala kino, nze njagala kiri. Tuli Jinja. Kakati ekitabula abantu tutudde ng'evaayo abakulembeze n'aba Abedi Bwanika nga bagamba nti tugenda kutuula mu ka meeting tusalewo ani agenda okubeera presidential candidate. Wait a minute. Ng'abasoga bampita nga nkuba nti mwana yo biki bino byemulese eno? Tujja kubakubira muno migo nti kibana tujja bakubira muno migo. Ate Ngobi mwenda mutaaku muntu nti aje yenda mu bintu byakumubuza oyo twasalawo ira wabatiibwa obwaini tubaisi. Ebyo timuleta na wano nze nkwata muzindalo. Ngamba nti wano abantu bano bonna tezira kye baagala kirala baagala ekintu ekyo kimu. Bobi Wine taliiko ebyombo ate ali mu ruumu nti ali muki endulu ng'ekwata tenti yonna. Ngegamba nti oyo Musoga waffe ayogeire era nga abantu okuva kwolwo nti ffe tukutumye ensonga ebirala byonna waaca bireke tukutumye tambula n'Engobi ffe tumwagala mu bwa pulezidenti Abasoga tukooye. Webale nnyo Waiswa. Bagiyita Pal FM 100 ate obwo obubaka bwali bungi nno butikke si bwa bulijjo kwa walimu ne ba elder okonye ku nsonga y'e Busoga ne wabawo ate kyenzijukidde ngamba Waiswa kino gujja okukirandulula. Musajja ogundi akyali wa NUP bijirwa Kayongo ndi bize nnyo nsasire ndi bize Kayongo toyinza nakumanya bwa bize olaba eno program ewulirizibwa ensi yonna ntuuka n'entuuka saa 2 kati Waiswa kati mbuuzaani omanyi eno program bagiyita namwatulira mbuuzaani nze gwolina okubuuza naye ate nze njagala nnyo okusimba essira ku nsonga enkulu. Yes. Eyo si nkulu. Nga tuwulira omusajja agambye gundi Eastern First gy'ova. Yes.
nze va Busoga siva Eastern. Ate eyo discussion sobola gigendamu gigendamu. Kale eyo tuvuddeyo. Ndagaano ki gye mwakola n'aba DP Block? Ekisooka nkaluubizibwa okudefininga ekigambo DP Block. Yes. Kuba kyeki? It's a block of what? Kubanga block of people. Block abagamba nti erimu eyo ya musenyu. Naga nti block nti eyo ya cement. Ne bagamba nti block ezo za clay, taka. Yes. Kakati eyo block ya DP block yachi. Owayanga niba inongo bagaine amagombe gali bali awo abegomba. Era naga nti eri kakati eyo block yachi. Nze oli bwagamba DP Block otegeera mu ki Waiswa? Nze ebbanga lyonna mba manyi nti those are masqueraders. Wallahi. Era nkyogedde ebbanga lyonna. Kati what is DP Block? It's a block of what? Just abantu wano mu Uganda beetuuma ne batuukirira ne bakuyita abamawulire ne babatunuzaamu kamera tebaba interrogatinze ne bagenda ne bakola amawulire ne bakola headline era nenzija ne wano n'obimbuuza ne kati gwe nkubuuziza what is it is a block of what? Nzijukira abayita aba DP Block balangirira nga beegatta ku NUP. Abantu bajja yes nga bambadde amataawo epulano epulon ngera balinga abaze mu ffumbiro. Okitegedde? Yes. Kwanza nze mu ffumbiro. Yes. Ne bajja bambadde mataawo nga kuliko ekigambo nti DP Block. Yes. Kakati abantu abo bennyini ate ne bagamba nti batandika NUP. Ate ne bamala ne bagamba nti gye twatandika kati ate tujawukanyeeko mu ndagaano. Kakati njala tugenda empola ku nsonga eno olwaleero nampuliriza. Yes. Bamaze ebbanga nga bakugamba ffe twatandika NUP. Era ffe bannannyini ki? Bannannyini kibiina. Kati ate ne bagamba nti kakati tuggyeewo endagaano gye twalina ne NUP ffe aba DP Block. Ampuliriza ani ababuzaabuza munne? Kubanga bw'ogamba wabaddewo endagaano kitegeeza mwakola maaja bantu babiri ku bintu bibiri ebiriwo. Era bwedda nesunze nku ombuulire endagaano yamwe gye mwakola ne DP Block erimu ki? Ekyokubiri endagaano eyo gye boogerako nti basazizaamu ye eri ludda wa? Kubanga tewali kyakolebwanga mu nkweku ne bwe baakola olukiiko olwabwe ku Hotel Africana ne Nobert Mao. Olukiiko olwo lwe baakola era baalukola naffe ne batuyita ne tubaawo ng'abajulizi. Nze mu kiseera ekyo nali mwogezi wa kibiina deputy spokesperson wa Democratic Party. Yes. Nga Mukaaku tali mu Democratic Party. Nga Mabike tali mu Democratic Party. Nga oyo musajja omulala Lubega tali mu Democratic Party. Mabike ebiseera ebyo yali mu kibiina kino kye yaguza Gilbert Bukenya SDP. Kakati DP Block eba eri ludda wa? DP Block ye SDP. Mu kalulu akawedde DP Block yalina kabonero ki? Aka DP Block. Kubanga Mabike yajjira ku Tooki. Mukaaku yali Kamuli. Bwe mba njogera nga nnimba mbadde ne Mukaaku. Yes. Mukaaku yali Kamuli. Akamuli is a symbol of this SDP. Secretary General wa SDP Lubowa. Lubowa ate ye najjira ku radio. Abantu bateekenga radio. Ate President General wa SDP ate ye najjira ku Tooki. Mpozi nga byo byoyita Block. Nga bagatta Tooki ne bagatta radio n'akamuli. Naye ate akamuli kaba kakola mu Block. Kuba kati nze ntabulwa programu eno ensi yonna eba egiriko. Allah ali mujiba nkubuuliza
tubadde kuba kati ekyokubiri amaanyi gaabwe ku bonna ataali mu kalulu yaliwa. Tetuganye NUP abantu tebagikiririzaamu, NUP nkyamu, NUP bano bagivuddeko. Kwabo ani ataavamu NUP kubanga bagiyingira ne bagivaamu. Amateeka agafuga ebibiina by'ebyobufuzi gegano wammanga kanga nnyonnyole kubanga abasajja abo bambala ettayimwe ne mubalowoozesa nti ne babalowoozesa nti bagezi. Buli muntu bw'aneesimbangawo neyeesimbawo ku bwannamunigina Constitutional Court ya determininga nti omuntu oyo aba avudde mu kibiina kiri n'afuuka independent. Mpuliriza bulungi. Singa neesimbawo nga independent leero wadde ndi mwogezi wa kibiina kya NUP ebyaddala mba nvudde mu kibiina kya NUP kubanga mba ngenze mu ideology eri independent. Era singa mba njagala okukola ne NUP nkola memorandum of understanding nga bw'olaba memorandum of understanding gundi gy'alina Lutamaguzi n'ekibiina kya National Unity Platform. Tutegeraganye bulungi. Naye togamba nti weesimbyewo kati mukaaku yeesimbawo ku kamuli ekyo kibiina kirala kati ate ebye NUP ababidisimba mba mugatta ntya ne NUP taafunangako kadi NUP. Anti nkugambye ofunye kankubuulire gwe wonaabirawo okalira. Wonaabirawo okalira ye lwaki ayagala okutugamba nti weanaabirawo yakalira. Wonaabirawo okalira nti kakati awo oba ntegerekese wali yange weeri. So yali mu NUP twatambula naye ne tumuta olw'ebintu ebimu neyeesimbawo e Rubaga ku tiketi y'ekibiina ekirala ekyali kitegeeza nti ali mu SDP. Naye tolimuwulirako ng'ayogera ku kibiina kye kubanga mukaaku kati yandibadde atubuulira puroguramu y'SDP si ya DP block. Ate kyekiki ekyo anti nkubuuzizza kubanga DP block tebaali na DP era baali babulokinga ki? They are a block of what? Kubanga abantu bazze baagala oteekawo embeera efuna platform kwe boogerera ebyobwewusa. Kakati NUP is not a merger. What is a merger? A merger is when you conglomerate two existing companies to become one. Nga bw'onaakwata Paal FM noga nti kati okuva olwaleero Paal FM eri ne tugambe rediyo endala ne Biraali n'okolamu rediyo ki eyinza okuba maaja. Kakati tosobola gwekeera ku makya n'olukera n'ogamba bannayuganda n'obamatiza nti waaliwo enkolagana ekibiina kya NUP bwe kyajja abantu bonna bakiyingira buyingiza ate buli omu yayingiranga muntu. Omuntu gwenzijukira yekka yajja mu kibiina kya NUP ku bantu ababibiina ebirala ng'ate olukiiko lwali waabwe olw'emukono yali Betty Namboze bakireke. Era olw'abantu abangi pulezidenti yagendayo era ne bakubayo ne tear gas. Kati abantu abasigadde bano beetuuma. Kyolaba mbadde ninawo ekibuuzo Waiswa nti bana ba DP block nga we wajjira mu mataawo gaabwe tiimu eno yeeyawuddeko ne gamba tugivuddeko waliwo abakyalira oyo naye nga bajja lumu na bano bo basigadde wa? Munnange ebintu bino si bya loyalty. Ebintu bino bya nsonga. Gwe wali ofumiitirizaamu nti ku squad yaffe ate nga eyeetunda yandibadde deputy president ng'ate leader of opposition. Wali otuddeko ekaawo ampuliriza n'ofumiitiriza n'ogamba nti mu Bawaiswa mu bantu bano bonna mu Bajowero mu Balewisi mu Babenjamini mu Bakirumira mu b'MP bonna ti ate yandibadde azannyo ogw'okwezaaza mu magulu yandibadde rope yandibadde ayawula bamuzaaze. Kati tetutunuulidde bantu lwa biki bye bali. Kyova olaba nti ojjalaba nga mpaswabula ekitiibwa kyamaanyi nnyo, ojjalaba nga mpasuza ekitiibwa kyamaanyi nnyo
ate okusinga kyenandibadde omusajja abadde akiikirira Nyendo Mukungwe, kubanga bano bajja kubanga paati yaabwe bagituukiriza ebbanga lyonna, ate ng'oli obuvunaanyizibwa n'obwokumuwa ekikomo kya deputy captain kyamuzitowerera n'akiryamu sumbuusa, kubanga ffenna omuwendo weeguli. So tetutunuulidde era tutunuulira muntu yenna. Ate ffe abasoma mu Bible ekitabo ndabika nkyerabidde, naye buli muntu wakusitula musaalaba gwe. Bagamba nti n'omwana taata taliwoza gwa mwana, oba omwana taliwoza gwaki gwa taata. Ku lunaku lwa kiyama buli omu alisitula obuzito bwe. Kayongo ne taatawo ne bwali bayingidde yaji gwe bajja kukubuuza ebyo oti alo Kayongo sasa tulikwambia swala tano huo umeenda 2 ile 3 iko wapi? Kwenda kwa Mboko. Okay. Majita pale